Mbalamusiza. Okay, kati njagala owulirize bulungi. Ngenda kunogolayo mistake emu ku emu yabadde mu bbaluwa eno. Ombuulire oba kituufu ebbaluwa yawandiikibwa Kabaka oba muntu mulala. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka. Agambye nti mbalamusizza mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka. Imagine nti otudde ku lupapula oli mu kuwandiika speech yo. Oli muntu mumanyifu nga Kabaka oba President oba MP. Speech eyo gwagenda ogyoyogerera. Kikukakata gw'otunuuliramu n'olowooza mu bwongo bwo olabira ddala nga kikukakatako okuwandiika amannya go mbu nze Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire speech ze twakolanga mu primary nga bakuwandikidde speech n'ojja ku stage n'ogiperforminga nga n'amannya go bwegali. Ekitegeeza nti omusomesa aba yawandiika okutegeeza abantu nti nno gwe okitegeera abategedde mukubira Mukama engalo z'amaanyi. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako. Naye nga tukyagenda mu maaso okwetegereza ebbaluwa, njagala obbajjukiza nti ebigambo bino birowoozo byange. Buli waddembe okugabuta okukitwala nti nno ebigambo byawandiikibwa Kabaka oba nti ebigambo babyawandiikibwa muntu mulala. N'ebino nze birowoozo byange, so sivunaanyizibwa ku ki ky'onootwala. Kati wuliriza bulungi ebigambo bino. Kabaka agenze n'alaga nti nno ye ne banne baatambula ne bafuluma eggwanga ne bagenda okujjanjabirwa gye baagenda yonna. Era alaga nti nno batandise okussuuka ye ne banne. Katugambe nti nno Kabaka abadde akozesa olulimi nga akoze direct translation okuva mu Luzungu okuzza mu Luganda, kubanga mu Luzungu mwe tulina wi ng'ekozesebwa omuntu omu. Kati ng'abo bakabaka abantu ab'amaanyi bakkirizibwa okukozesa wi nga ayogera ye ng'omuntu. Kyovulaba ne Bayibuli egamba nti twatonda omuntu mu kifaananyi kyaffe, naye ng'ate Katonda yali ayogera ng'omuntu omu. Kati tukitwale nti naatutte a direct translation, naye kiba nga tesse ekyo kiba kitegeeza nti nno Kabaka awo mu bbaluwa eyawe yawandiise, sigenda na kuteeka musango ku Kabaka, naye yawandiise awo yakozeewo ensobi kubanga Kabaka tayinza kubeera wi, okitegeera, tayinza kubeera ffe. Nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera, era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo, ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro. Wuliriza Katemba. Anyway, ne writer teerabidde erinnya lye, katusooke tukiddemu awo. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka. Kati njagala weetegereze handwriting otegeere ani yawandiise. Okusinziira ku birowoozo byange kye ndowooza, wabula mbagambye si kye kyenkomeredde ate si kuwa amagezi kitwala. Just nze nkubuulira kye nalowoozezza. Wuliriza handwriting eno. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo. Kikulu nnyo omuntu ng'akyali muto okukozesa ebitone bye.
yawandiise bw'atyo bwe yataddemu zikoma apostrophe n'ebisigadde. Okay, nga tonerabira ku likinga video eno na kusubscribinga ku G9cast for entertainment news. Njagala osooka ombuulire how natural is this letter, like how natural is this speech. Kuwetegereza speech eno girabanga erina kimala egwe ensobi ki z'osangamu. Tukoze ensobi ffe abali mu gikomentingako oba abagikoze oba abagiwandiika be balina ensobi. Bye bye.